nze ebigambo byenjogera mba mbikozeko kye bayita thorough investigation mu kibiina. Omukulu principal Bobiwine gwe mmanyi takuwa nsimbi naye akuwa eddobo erigenda okuliisa famire yo yonna. Kati gano mazima. Eyakwata Muwanga Kivumbi ogwasooka yali omukyala AAA. Yevaawo naawe. Omukyala Anita Among ngatamulanga kyamongo yali yesimbye obutambala. Anita yemu ku baali ba sponsoring ono omukulu eyamuwangula. Sanchez ekyo nawe mwennyini kimanyi okimanyi. Sikimanyi mpulira byo. Omukulu Anita Among ye yali yasibaani ng'ono ateseewo embeera. Ajena abadde atandise okuba ng'awangula emitima gy'abantu. Akuta abali b'enguzi. Ajeno na kusalimia kwa hamu nzuri. Najua vizuri kwamba wewe unaweza kutazama hii channel. Lakini Kiswahili chetu jamani, kipe heshima. Tunajua Kiswahili ni lugha nzuri. Ni lugha ya watu ambao wanaheshimu sheria. Ni lugha ambao inapenda watu. Ni lugha ya amani. Usilete watu kuto kupenda lugha ya Kiswahili wakati sisi tunataka Kiswahili itambe. Je, unajua vizuri mtu kumwambia kwamba anapelekwa basement kufundishwa Kiswahili ni haramu na hatuipendi. So kwa hivyo tunakushana masoro mshe baramu omurungi baramu kitinisi baram barugahari bwana ogoba kweta baram barugahara nkwendo kugambira nti olurimi olw'Ekiswahili n'olurimi olulungi olw'amaani olukwenda abantu baikarewo mbakolagana. Kuba mwekuletamu ebintu nk'ebyo bikuletera abantu okuba beetamu Ekiswahili. Ground TV 100% entertainment. Ngero olwaleero nkomyewo ne MC Ken to the world. Sobola okubanga tutematema akapuliro kabadde kangi naye asazeewo n'atufisiza ku budde ate ajje anyumyemu kona mmwe. Ken nkwaniriza ogamba oti ndi bulungi munywanyi gy'obulidde tubadde tugezako gattagatta ensonga wano nawali nga tulaba ki ekigenda mu maaso. Omanye eggwanga kati lyatuuka si Uganda wokka by the way kibazo tekinnatuuka butuusi mu Uganda mu nsi yonna kugatta wano nawali ogatta wano ogatta wali era kati gwe abasinga abamu ayinza naye mbadde mmanyi otuula wali ku ofiisi mga ate embeera eri ebbalibbali enkola ki okitegedde ogatta ogenda okusanga nga olusi ndi eno ndi mu kusawula oba ndi mu kutendereza abamu endiga ne zireeta kimi eky'ekkumi. Kati gwe n'omuvubuka ali eyo tofokasinga ku mulimo gumu wofunyeko opportunity kwasaganya wonna ebiri baako ekyebbali eyo kyokola ate osobole okuba nga okulaakulanya obulamu bwo because ennaku zino ndaba kati wostaking ennyo ku kintu ekimu ayinza okumayiza nga tewali bulungi kasente ng'ate otandise bannayenza ebyokukola nabivaako abacustomers tyabalaba. So be creative yiya gatta wano nawali abere creative nga Bwiino. Njagala obategeeza nti Bwiino shoes ebukoto ayina engatto ez'abasajja ez'abakazi ayina engatto z'emikolo gwe wenna oyagala genda kukyala oyagala genda kwanjula onoonya office wear engatto za office Monday to Friday nti ewaffe ffe twambala musonso ezo azirina bulungi. Naawe osobola okugamba nti njagala kusurprisinga girlfriend wange boyfriend wange daddy wange uncle wange sugar daddy wange sugar mami wange side chick zonna engatto akola ki azirina. Ate tulina kali omuwala gwe wenna ali eyo oba omusajja omulenzi ali eyo ennaku zino tusooka kulabira ku ngatto oyambadde otya wansi awo ne tumanya nti Ken alabika ayinamu akyabiri alabika ayinamu ettooke. So engatto kyekitiibwa kyo luli twali tugamba
muntu awunya bulungi aleka alina mu kusente ne kati tusooka wansi amaaso ne gajja paka waggulu kale tudde ne ku kivundu kati awo genda ku Bwiino shoes mutuukirireko ku 0759 64 98 36 0759 64 98 ye Bwiino shoes awo ebukoto ate njagala bategeeza nti Irene Namatovu mwana w'engabi mama wange sister koze katoyo abamwanyi nazo abamwanyi nange ndi musajja wange hanage chovuga tukwatagana nnyo so abagabi naku z'omwezi 21 Irene Namatovu agenda kubeera ku Serena Hotel Kampala naku z'omwezi 21 omwezi ogujja ogwa August. So ticket eri ku mitwalo 10 table ya million 3 then mitwalo 2 VIP osobola okugenda okulaba omwana w'engabi omugabi ate asobola okuba obuyimba obw'omukwano neera njagala bategeeza nti special announcement nga 11 December omuyimbi oba omubaka Honorable Nina Kankunda yasazeewo tugende mu concert tubakube kayimba billboard andere ya choyoyo nkukoye nyimba nyingi aina amanyi natuddawo nga tulina enyimba 5 mu 5 ate nga zonna enfuluma esiga nti zino tezinnafuluma zonna nkadde so tugenda ku hockey grounds awerugogo ennaku z'omwezi nga 11 December gwalabye kana akalango togamba nti oyayogera biki kasalemu kasheyaringe anti kati official kana goyogera ne bakudda official Nina Rose official Dreams of the Sound kati zakakubulye mu Uganda abayimbi bensobola okugenda mu show zaabwe asooka omukyala bamuyita Naabawanuka Lydia Jasmine atoyo wa 14 ku 10 awo mu September kati nze show zeninayo nga zo ngenda zisasula saagala tiketi esooka ya Naabawanuka Lydia eddako yoy'omubaka omubaka Nina Akankunda amanyiddwa ennyo nga Nina Rose omwana oyo yanyimbira alina akayimba yaliwo akayimba ke yanyimbira ebiseera ebyo nali nkyakola ku Red Pepper ng'omanyi mu muziki waffe mu bino ebintu byaffe byetukola mwalingamu enkokola n'ayimba akayimba ebirowoozo tobiwa kirowoozo nakakubira omu ku baali bansonseka olukokola nagamba omusajja ankubyerayo omusajja ankubye huuku so abantu abo balina engeri gye bankwatamu era be bayimbi bemmanyi nennyongerako n'omukyalo omulungi Irene Ntale be bayimbi bange bemmanyi nti bo we bategeka seetaaga kuba tiketi seetaaga simanyi ki ziva mu nsawo yange nensasula sawundi waabwe kuba nnyumira so emusikeni waba abagambi gattako ettafaali alabye akalango kano katuuse ku oyo gwe kirina okukwatako kituufu nye tugenda kubaawo ku hockey grounds 11 December ntumirako Laila Kayonda awo joli yonna big up Laila sweet mama nentumirako Minaiza abaganaye muli awo US mulaba nentumirako Victor Vibes abantu baffe batukolako saka utonakuza bulungi muzanya Victor alina obikola Victor kiki Victor sebo kati obuzibu bamutikira this year kati ali up and down kituufu bimanye ebyowabweru ng'osoma so tugende mu maaso emusikeni ekikundeesezza wano twali tuyingira awo ku Friday nga tugenda mu weekend awo Honorable Muwanga Kivumbi bamuwa bail ku lunaku lwakuna ku kooti wali ewandegeya CID court anti-corruption awo naye emisango gye gibadde awo gyava ebutambala ne gireetebwa eno ku high court so ne bamuwa bail n'abalala nga kwabo abalala 27 omukaaga be baadde basigaddeyo
pulira nga just obuzibu bwali nti abayima oba ababeeyimirira oli ayina abeeyimirira ebibakwatako nti yongerako omulala oli tumugobye oli national ID tetugitegeera bulungi oba tajja kukubiriza bulungi kati naye nga abasinga 21 baba wa Bwiino nga bwe kuli ne Honorable Muwanga Kivumbi era eggwanga lyonna ne lisanyuka naye anaavaayo bulungi nnyo awo wennyini teyatugambayo kagambo konna nga ffe ab'amawulire nga ne bamutwala ne bamuzza amaka ag'ebutambala ebutambala ne bamwaniriza mu bitiibwa mu ssanyu erijjudde n'abaako ebigambo ebimu bye yayogera ng'omuntu afulumye akaduukulu oba ekkomera abadde amazeyo emyezi 6 ne bamufulumya n'ayogerako eri abawagizi be oba abalonzi be oba bannabutambala mpulira naye ebigambo ebyo olwamala byogera enkera ku Friday n'agenda okusaala Juma n'avaayo yali yakavaayo bw'ati ne bamukwata drone n'emusalako kati bingi bijjize byogerebwa nti oba engeri gye yafunamu Bwiino yagifuna atya omusango gwe yaliko gwali munene eyo abalala ne bagamba ebigambo bye yayogera byali bingi gwena nze sijja kuddamu bigambo bye yayogera naye ku mutimbagano ndowooza mukoze ekyo bibaddeyo nnyo mubirabe kati abantu abalala ne bavumirira eggwanga lituusa awo tebakyawa kitiibwa judiciary kitiibwa oli ali ku Bwiino ojjukira era Bwiino tekitegeeza nti bakutadde lubeerera oba olina okuddayo ng'oweeripootinga kati up to now tewali amanyi nti oba ali mu custody za police tewali amanyi oba ali mu basement tewali amanyi nti oba ali mu prison kwegamba nowhere to be seen ate fe abamu abamanyi okukyangamu ku migongo netugaye omusajja bamututte wadde n'okunyoola ku mugongo tamunyoddeemu teyanyoola ye teyanyoola kati so Muwanga Kivumbi we tuba tutandikira awo golowooza ki ekiyinza okuba ekyazzizaamu mukwasa eyasooka okukwata Muwanga Kivumbi teyali Museveni yali ani eyaddako okukwata Muwanga Kivumbi yakwata Muwanga Kivumbi kati gano mazima eyakwata Muwanga Kivumbi ogwasooka yali omukyala Triple A yevaawo naawe omukyala Anita Among ngatamulanga Kyamongo yali yesimbye obutambala Anita yemu ku baali ba sponsoring ono omukulu eyamuwangula Sanchez ekyo nawe bwennyini kimanyi okimanyi sikimanyi mpulira bibyo omukulu Anita Among ye yali yasibaani ng'ono ateesewo embeera kyolina okumanya nti bamuwanga Kivumbi Muwanga kyemumanyiko musajja standinga nnyo ku principles takkiriza nnyo mu byabufuzi bya gaba ssente naye akkiriza nti omuntu olina kumuwa ddobo yevubire bannabyabufuzi babadde batono nnyo abakola ekintu ekyo era abantu abakoze ekintu ekyo mu mbeera eyo ebiseera ebisinga bakubibwa nnyo bannabyabufuzi babyo ekibogwe Muwanga Kivumbi oyo bagamba mu nsimbi zino enkalu oyinza obutaziraba y'omu ne mukulu wa principal amukulira mu kibiina omukulu principal Bobiwine gwe mmanyi takuwa nsimbi naye akuwa eddobo erigenda okuliisa famire yo yonna abantu mbadde nkunnyonnyola nti Muwanga Kivumbi be bantu abayimiridde ku principles zaabwe ku mazima n'obwerufu basajja basiraamu naye tebakkiriza kugaba nsimbi kulemaza muntu muleke yeevubire otegera muntu mugambe nti wano Sanchez nkulaba bwe nakuwa guno omulimu ogenda gukola famire yo yonna eguganyulwemu nyewe nakuwa ekitole kya sabbuuni be balina enkola eya DP eri yasookebwako nti omuntu bakuwa ddobo kati
abantu abamu ababadde bali mu kibiina ekyo bakizuula nti omuntu bw'omusigamu eyo embeera abeera nnyo omuntu omugumu w'okukyusa. Kikingezaako kuzimbira Muwanga Kivumbi kikyali ng'omuntu nti Muwanga Kivumbi n'omusango gwe baamuteekako tegwali gugwe, kubanga abantu baali bagenda kubanga bakola ki bamuwaka. Naye bano abalala baatya abaali bamuvuganya mu mbeera emwe ne bamuteekako omusango. So n'ayingira ekumira byonna byabufuzi. Ekintu ekisinza okunnuma ŋŋanzi nti abantu batandise okuba nga banenya Muwanga Kivumbi. Anje ebimunyanyasa biibino wano. Ng'oba ogamba nti okola parade yekafule wali kyatwaza basawuda madada nekitwaza abantu bonna abali mu makomera okubba esweta kukuziika kwa Seggirinya nekitwaza egimutwe kirewo Kivumbi ne simaati gundi Gaddafi okubba esweta ogwo omusango teguli bailable up to now. Kati Muwanga Kivumbi eyalimu omusango gwo gwalimu obutemu abantu abafiirewo. Ate ekikulu kiri nti ne vidiyo eziraga nti eyalinga eyabatta teziriiwo. Era ekirungi ekyabayamba nti bakwatako ku bu videos. Kati vidiyo ez'ababba esweta weeziri. Ate kati yo tubimanyi nti ebyo byabufuzi. Nti omuntu ajja kujja direct akugamba nti nkusibye olw'okuba ompakanya. Ajja kuteekako akasango osanga akutwale. Naye kyemmanyi nti Muwanga Kivumbi talina nsobi neki gyeyakola. Aye ebigambo bye yayogedde abasinga be bagamba. Kyenkugamba by the way papiye okwogera omukulu kano tokasalamu. Ngenda kaleka kano ka mukulu mukulu ki omukulu General Muhoozi n'ekitiibwa tukkirize criticism, tukkirize nawe tekawo countering team, tokozesa kutiisatiisa because fear mbi. Njagala nkuwa example okuva mu Libya. Waliwo omusajja bali bamwita Muammar Gaddafi. Buli omu yali amukkirizamu, yalina ebirowoozo ebirungi. Naye ensi yali agijjuzizaamu okutya. Abantu buli otya osobola bakozesa panic. Anti kati omwana alina okutwala ekya Uncle we Kagame. No opposition in Rwanda. Ekyo tewalina kubaawo opposition. Ekyo ye tojja kukizimba bwetyo kubanga waliwo pioneer ze ng'awa abantu eddembe nga kitaawo. Okitegedde nti pioneer ategedde abantu engeri gyakola ki nti abantu tobawafiya, abantu baleke boogere ate totwala budde bakwata. Anti olaba bagumirize okuba abadde akolagana bulungi n'abantu. Gwe w'omusikira n'ogamba mukyala gundi adde asusiza okukima wano omunnyo. Oli abadde asusa okulima wali ku lusalosalo taddamu kulimirawo. Kati buli omu wajja mu buyinza ebintu bingi bikola ki bikyuka. Togendangako ku dduuka ne baga oli nabadde akuwola nno ke yavuddewo. Ono aliwo ayinza obutakuwa. Nanti kati awo oba ogobye. Ate ze ndaba nti fe ye ŋŋanze singa mbadde nga muwi w'amagezi wa mukulu naali mugambye tetuteekako bantu mbeera, tuteekeko counter force. Ti Muwanga Kivumbi oyogedde fine, tulina propagandist team yaffe nga naye eriset okawuntaringa gwe si somanyi kubanga je nabadde atandise okubanga awangula emitima gy'abantu, akutta abali b'enguzi. Osegeera ako kabadde jukira taatawo yali yabeebakira abali b'enguzi. Ye yakota piro ne yeebaka n'atandika n'okubanga aloota. Osegeera gwe ofunye olukusa chance otandise okutereza olaze. Kankubulire Muhoozi yalize kuba president nga kuba 10 ku kinnaakyo kweyo principle gyatamu okutta eri majoyi nabo okutteba birungi. Kati kankubulire buli kimu yali akikese mu ngalo ze tik 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 ngera ogenda okwogera ku Muhoozi nga tolina wotandikira.
Osegede otandika omogera kono gane omusajja batubba kubakenuzi naye buli wookwata abantu nobanga atayagala batulugunya anti obuzibu mu opposition wabaddewo ekintu nga ne bali abali mu buyinza nabo bakikozesa nga bajja eno ne bagaa Keni kalakata omusajja ajja kuyita ne bakulukira ddiiru nokalakata ne bakuyita ne bakujjamu kati jeno ye mukujjaako naga sirina kwonoonera ssente mu bintu ebyo. Those hooligans should be arrested. Nanti kati ekyo kyebayita popular vote oba ogisse kubanga bw'oba oyagala kuwininga masses waliwo kyekiyita political ambitions zo political genuinity simplicity okukakkana abantu bagamba but Moses is doing things differently nti kubanga engeri yajja ng'alinga alumirirwa omuntu wa wansi okutte kubanga oba okutte Kyagulanyi olinga mubyekkwe naye bw'otandika okukwata abantu bano otandika okubanga obatulugunya tokkiriza mu judiciary oba okoze ensonga embeera embi nti judiciary eyo yo yagwejjeeko kubanga ebadde ekizude nti ebadde ebeera nnyo mu kavuyo okitegeera nge kati yakitegedde nti kati tukusuula ku jirigiti okitegeedde nkukwata nekusuula ku jirigiti musomowaga kivumbi mutadde gwomanyi oba ojja kunnyingirira ontegeko embeera naye ye mukuteeredde gwe okumukwatako kirikuwo okumutwala wonna wooli kiriwo kisigala kye kimukola kimuwa amaanyi ng'essiga jjukira essiga lizze lijjonkerwa nti teriina kwesalirawo nti essiga lyongedde okulaga nti nze nja kubata naye ate waliwo agenda okukola ki obakwata oyo abakwata ye mulabe wammwe awushiwayo nti jeno ye yakutte Muwanga Kivumbi because ebintu bibadde in broad daylight najja naga gundi so and so obudde we buto ogenda kukwate ngenda kulagako nkutwale mu basement oyiga Oluswayiri era ne kibaawo ekintu kyanyiza nnyo by the way nali nonya wenkyogerera ngenda kukwata ngoyambadde ngoli mu saati yenare jeno njagala mugambe taddamu kati ku Muwanga Kivumbi tanavaayo kukola any statement oba yamwina oba si yamwina kansoke supplement gekano jeno n'obwetewaze abantu balekerawo okozesa olulimi lwaffe Oluswayiri tumugawe mu Luswayiri ajja kiwulira bwana jeno na kusalimia kwa hamu nzuri. Najua vizuri kwamba wewe unaweza kutazama hii chano, lakini Kiswahili chetu jamani kipe heshima. Tunajua Kiswahili ni lugha nzuri, ni lugha ya watu ambao wanaheshimu sheria, ni lugha ambao inapenda watu, ni lugha ya amani. Usilete watu kuto kupenda lugha ya Kiswahili wakati sisi tunataka Kiswahili itambe. Je, unajua vizuri mtu kumwambia kwamba anapelekwa basement kufundishwa Kiswahili ni haramu na hatuipendi. So kwa hivyo tunakwambia bwana, tunajua we ni mtu mzuri, lakini Kiswahili bado kiache kwa uzuri. Usipeleke watu kuwanyanyasa kuwafundisha Kiswahili, kwa sababu Kiswahili ni lugha mara nyingine ya amani, ya upendo na uvumilivu. Kati bigambe Kabanda omuvunuzi we oba pyara we bwana Kabanda izawe kati Kabanda nja mugamba obubaka abutuso wajjeno asa bwen Kabanda nisha kugambira ojo gambire jeno oti orimi rwa Kiswahili ange Kiswahili no rimi rwa mani no rimi rwo kuwa abantu obusinje otakarzaniraho omugambe je atakazanira adankeji Kiswahili Kiswahili tuchenda mnonga katanti kwenda kukizaniraho Kabanda mubitibwa mubutabayisa mu maso wabula okwongera okubalaga wa muva kulaini kati gamba ne bala
abo bonna bakulu bantu ba musajja mbwenu baramu mu Lutoro mutwala mu Lunyoro oba mu Lunyoro genda simbula iwe baramu omurungi baramu okitinisa baramu barugahari bwana ogoba kweta baramu barugahara nkwenda okugambira nti olulimi olw'Ekiswahili n'olulimi olulungi olw'amaani olukwenda abantu baikalewo mbakolagana konka mwekuletamu ebintu nk'ebyo bikuletera abantu okuba beetamu Ekiswahili kandi ekintu ekyo titukikigonza mbwenu nkugambira tino obuhombefu n'obukaka nkugambire genda omugambire jeno awolekiri olulimi lwaita Oluswahili alulugeho kuba olulimi n'olw'amaani lukwenda abantu abali hamo abantu abalina obusinge nikyo ekyange mbwenu bato muvumu mugamba nti kati abakulu sobola bayisa mu maaso naye mbabuulira I tell them watch because nze mbadde kuwa Gaddafi abantu eri baali basirifu Gaddafi ng'abikola byonna by the way let me tell you Gaddafi was one of the best naye yakwata na separatinga yafe twagamba nga banayisenga muzeeyi obikola nga Gaddafi ensi yeyagaza twagala muzeeyi like bebe muzeeyi badde abikoze bubi nnyo eddemba badde aliwadde nnyo kibi abantu buli biwe nga tolibawa okitegeera naye bw'oba osazeewo omuntu waba akoze omusango leka agende amateeka agakole webale nnyo naye akyogera luli mu state of the national ani muzeeyi aye muzeeyi takiriiko ye muzeeyi akirimbiralimbirako naye ate ye mwoza kulaga nti tutekolaki tekiriiwo ate oyo namwagadde talimbalimba nti ate kati nekyo kyesinza okwagala kweno gavumenti nti abakyawamba akyaliyo nti bw'obulawo bamanya mu Kenya obuzibu bwe buli nti naye omupya akuwamba omupi yakukutedde nakuteka mu basement ayina amaanyi gotalabangako naye wano center force amaanyi gabadde gakyali wamu leka tugakozese mu bulungi so Muwanga Kivumbi abamunenya nti yayogedde dembe lye teri kubanga musajja mugezi tayinza mala gakola bigambo ebyo nga yetamanyi kiddako oyo musajja is one of the most bright opposition leaders bw'ojjako Mpuuga Segona noteekako Lukwago abo basajja baali sereko simuteekamu talimbagezi is excited musajja mugezi but is an excited fella omanyi kirungi nnyo okubeera ng'oli musajja mugezi naye nga toli excited byanjawulo so okubeera omugazi ng'oli musiru naye nga toli omuntu omusiru nga tali excited muzibu wa kuyuuya naye omuntu omugezi nga ali excited mubi nnyo kuba asobola obbatwala mu kintu kye muba temusuubira so with that respect njagala abantu tetunenya Kivumbi aveeyo obulambalamba bw'olina ng'okisuubira nti Kivumbi yakoze ensobi well and good anti lulunyi muzeeyi mu state of the national address yagamba nti tudde netugaa bizzeemu ebyamulwanya bizzeemu biki naye instead of gamba ebizzeemu mutiisatiisa ba investors abaalizze mu ggwanga mudimandinge nti gundi aleetebwe mu kooti yennaamu yina aleetebwe mu kooti wekuba gumusinze gumuke muvi kati sajjezi kankubuuze ani enemy wa state ono akutte n'awamba oba onaayogera ani enemy wa state because the enemy of the state is the state mulabe wa gavumenti ye gavumenti mwennyini because as a person akuze ng'omanyi toyagala kwonona image ng'omanyi nti abasajja basasula ssente n'obuwanana bw'ensimbi abasajja basasula obuwanana bw'ensimbi okutereeza image y'ensi zaabwe yes negwe image by the way image abantu abali mu bintu bya tourism bwe bawulira ebyo baagala nakugwa ddalu owekesaabu baba baagala nakudduka bave mu nsi because Uganda ebatetandisa okuddayo mu tourism part kuba tourism erimu ssente okimanyi nti Saudi Arabia
etuusa akaseera nga tekyagala kulirayinga ku ssente z'amafuta ng'eyagala kulirayinga ku tourism. Kyekitegeeza nti tourism bw'oba oyagala giprogressingisa mu nsi ye kuleetera ssente z'oyagala olina osooka n'otereesa political atmosphere yo. Nti political atmosphere oba okyagiteesemu drones oba okyateese oleese obuzibu. You have brought a lot of problems to the country. Economy yiino weeri. Let me tell you, we are totally doing bad. Ebyo biri one of the leading factors. Tuze amafuta amusi Iran na yeteseeko. Bobiwine, another factor. Stoppings eba donors. Aba stoppings. How? Because when we're dealing abagamba nti abantu bano batuyisa bubi, they are not going to be excited. Ati bagamba sereze muntu wa bafuna tukuba muti ya gas bajja kunyiga. So, tulina okutula wansi as people that have been granted power. What are we supposed to do? Tukoze tutya. Bamuwanga Kivumbi tulina bakwata tutyo. Nedda. Bwe mbasikirizigana na Muwanga Kivumbi, agende mutwale mu kooti. Mugambi wakoze kino nekino. Aje tulete obujulizi. Byebyo bwe birina okutambula. Nze kinuma kintu kyemunaddala mu judiciary. Sorry to say. Sina judiciary. Office of prosecution. Eyo eba department. DPP. Yeah, DPP. Because budget abatya chegwayo kitya? Deputy what? It's all more prosecution area. Sagala kola so binyi. Prosecutors. Ba state attorneys abo. Obuzibu bwemba inako buli buli bumu. Wojjango bakuwadde fayiro yange okuva ekatwe oba Makindye oba kuva Mengo. Let it be complete. Okirage bagikuwenge judde thorough investigations nga zikoze eki zikoleddwa nti Sanchez anywe enjaga era abeera wano nawali era bibe nebizibiti okirage nti gundi yayogedde kino na kino ng'obujulizi bukola ki webuli ebintu ebikyasi by'abaana mu makomera there is no proof. Abasinga tewali bujulizi state nga buli olukya abajuliza bampeemu omwezi bampeemu wiiki ejja bampeemu omwaka tukyanoonyereza anti kati osageze lwaki bakikola ekyo ebiseera ebisinga tebalina bujulizi anti woba tolina bujulizi is free and open okugamba judiciary nti bannaye ekituufu kiri nti ate tunoonyereza bikoze eki biganya obujulizi obulumika Sanchez tebukola ki tebuliiwo ekitegeera niyo omwana ali eyo ku komito ali myaka 9 tamanyi kiddako obulamu bwekyaye n'abantu bwe bamuvaako ne wanaavaayo mu komera talina wanaddamu kutandikira kyovola avaayo nadda mu bubbi because abatalina ntandikwa yaleka akayumba ke yaleka business ze yali ayiriba ku street agenda okuddanga n'ekibuga Kampala takyakimanyi bus park webadde takyamanyiwo oli mutuufu okitegeera naye ng'obujulizi bwakola ki bwabula okitegeera mubaamu kale abalina emisango giri egy'amaanyi naye mubaamu gino egya politics gy'olabira ddala ng'ogagundi oyo babate omanyi crime obuzi bw'emisango kyekintu ekimu gavumenti kyezisinze okuinvestingamu because crime buli wejja n'ogiteeka ku muntu omukyamu oyonoona family oyonoona society odestabilizing ensi nti Sanchez omuntu n'akwata taatawo nga yabadde breadwinner w'ekifo w'ennyumba amaka gafudde era amakabulu we gazaalibwa nga bw'olaba Kivumbi n'agenda ne mumumalira obudde mwonoona famire ye agenda kukuza abaana abali radical omwo mwosanga famire eziba bannalukalala because taata we bamugjawo ne bamuwayiza ne bamutwala n'abeera out of the family neebonaabona
otuuka ng'abantu baakoowa ne tutandika okuzaala. Kyova olaba abazungu bagenze bakitegeera nti you are innocent until proven guilty. Bajja kuteekako bakunoonyerezeeko because they have bakimanyi family buli wogidestabilize nga bwe kugambye tolidda. Anti era waliwo eri enjogera egamba nti omuntu yenna w'omulabira nti ali mentally disorganized either ng'ewuwe yavuddeyo yayombyemu n'omukyala. Otegeera kati kuba okafaanani ng'omukyala famire ye wamusiba n'agenda eruzira wonna wabagenze n'alekawo famire. Kumanyi obuzibu bwe baba bayingiddemu. Because I think that should be done at police. Nti obeere ku police weeks ezo 2 oba omwezi ogwo ng'okunoonyereza kukola ki kugenda mu maaso. But not spending years 1, 2, 3, 4, 5 state yawe agamba tukyanoonyereza bapeemu sometime bapeemu obudde. Ne judiciary yakitegedde nti abantu badde babateeka nnyo kalabba babapiininga kati batandise babateera mumanye abakwata okategeddeko because njuuko ne ku Miriam Matemba awo state yali apalapalanya bapeemu obudde biki ati nabo muli mugwe oweekitiibwa omulamuzi n'agamba muli mugwe nze mutadde muli mugwe naye kitegeeza nti nga eggwanga twongere okusomesa abanoonyereza mu budde because netto tuyinza okuba tucomplaining nga ba state attorneys batono abaqualifying nga batono kati ng'omuntu alina fayiro ng'ebikumi ebyo zalina okukolako. Ekyo nakyo tukimanye tugaye kati bannange eggwanga nga gavumenti yeetaaga okusomesa ba prosecutors 500 in 5 years. Kyakugamba nti buli lwe tubeera waliwo be bayita ba technocrats. Technocrats be bano abakola emirimu emabega nga ba politician kyekiringa ekifaananyi. Nti ba technocrats abo buli wabeera extremely equipped nga sinze lwakuba ndi mukwano wa Sanchez aleese omwana we teyasoma muteesaawo. Otegeera nti akagira ayiyizaawo bino ebintu tebirina kubaamu kuyiyiza. Tulina okugenda best students mu universities abakoze courses za criminology, psychology. Aba state babajja mwe bano bakanso baloya bennyini mwe babajja si bulamu. Nze mbadde omu ku bantu abagenda okulira essigeri. Nyinza okuteeka aptitude test ku bantu abo because let me tell you omuntu anoonyereza oteese obulamu bw'omuntu ku crossroad oyo ogenda kuteekako omusango oyonoone generation z'abantu oyonoone famire. Kati kakubulire abantu kyebeerabidde mu Uganda famire kintu kyamaanyi nnyo bwemenyeka walayi temusobola kustandinga. Buli famire esandika okubeeramu obukuubagano muba muwedde. So Sanchez wogamba state abantu batandika okuba traininga nti Sanchez abasajja batuuka okugamba nti Sanchez Wuuno tumukutte wallahi nga buli kimu kikuluma. Kyova nze tokimanyi ndi mukola kakosi kange online entertainment investigative journalism. Nti tokeera ku makya nze bwe nzija nenkola story ey'omuntu omuyimbi nina okuba nga nzize nga nina obukugu obwo nzize munoonyerezaako. Otegeera entambula ze bwe ŋŋamba nti nina ayina olubuto sikigasigamba nti alulina kwa example nti nina Rose ayina olubuto oba okoze okunoonyereza kwange thorough investigation. Otegeera nkoze kye bayita thorough investigation nti bwenyimirira musajja kasajja kabijewa kituufu kati mubasanzeza bali kusiri kasajja banaye kabijewa mwe abali mulina kubanga ate mwebuuza sisonze kujja nemba nina alina olubuto simanyi psychological torture gye nteeka mu nina oyo nga muwadde ekigambo kyatali. Era nze abantu abamu bagenda ne bagamba Keni muko nze ebigambo byenjogera
Bambikozeko kye bayita thorough investigation. So jeno mutegeeze nti since ekisanja yalinga akikwatiridde nga we tulaba mbumpi abadde atandise bulungi atuyambeko ne wano ku prosecution wano nze sijja muwa mukisa ogwo kuba si yalina okukola ebyo ani gavumenti nze kyemwagalako afuwasinge kuba amanya tansi okugafuna because nze manjagala omukulembeze gyagambe kati eyo department tuba tugera mu ya Anthony General baba prosecutors agabe bana basibe nga bangi mu makomera webale ebyo biri mu costinga gavumenti ojja mu parliament ogaya nange prosecution tubayise mu parliament some of them ogambe nagenza okunoonyereza ng'abasibe bangi bali mu makomera ate nagenza okunoonyereza ng'abasinga. These are pet cases. Webale ate those petty cases are costing the country. Tulina otandika okulimitinga spending budget zaffe mu bintu ebitaliimu. Kati omuntu abbye enkoko tumuspendingireko ssente atandika okulya akawunga kafu. Olwokuba mwabakeerimira temukasuubula wa. Webale nti abasibe be bakeerimira kati balina okukalya mu bungi. Bakali tebakyasuubula nti tugenze Kenya kusuubula kawunga. Bebakeerimira. Kati bakozeho bakabaliise. Ekitege. Kati so bakabaliisa mu bungi. So, Kenny, osuubirayo this week Muwanga Kivumbi okuleetebwa mu kooti? Okusingira ku kuba tubadde tuwuliriza press conference eya National Unity Platform ku kitebe kya wali e Kavule batuuzizza press conference leero nga bakola kyebadde official kyebazzaako. But I think Muwanga Kivumbi tetujja gamba nti alina musango balina omusango. Kati tetwagala ayimirire bagasimbagane n'omulamuzi. Omulamuzi woba yamutadde gwe mulinde bw'aba nze saagalamu bino bye bali mu kukola. Muwanga Kivumbi bwe batazeeyo kweripootinga awo mba mukwatira otegeera nti kuba beyiro batoli webale nti wooba oganye okwatibwe. Naye Kivumbi tubadde tumuwa that benefit of doubt nti enensi bebana abantu bali mu kugamba nti tukolagane tukole dialogue tunakola tutya dialogue nga mulimu tukola bintu ng'ebyo. Anti kati ekirala Ken osuubirayo kati abantu abalala okugjayo emitwe okulingizaako bakube because kati woba olaba loopu ekifo kye naye kiri mu Lusongo principal yadduka yabomba kati kwegamba opposition nebeera mu masaŋŋanzira kati kakugambe Kivumbi deputy president eyo yensobi gye bayita minister of justice Norbert Mao opposition yennyini asirise leka nkubuulire Sanchez eyo ye time bomb president ye mistake wipod gye bali mu kukola. Museveni abadde mubi era mubi naye abadde akimanyi nti Sanchez ono bwanyiiga najja ku cookie promotion wano n'awanda ebigambo bye abakakkanya omutima ate kinyongera okumutegeera kikyalowooza nembako kyenkoza ki kyenzizaako. Naye omuntu buli lwasirika pepa nze mbadde nkugamba nakyalako mu Libya omwo tuli mu Uber omusajja ntambuza naye muwa naye mugamba banaye muli banaye mwebale ng'ensi muli bulungi omusajja sirika Gaddafi awunze nali ngenze mu study tour nemugamba hey, you're doing good, the country is good. Quiet man, quiet. Why are you making quiet when the country suffering? You're saying we're good. Gamba man, keep quiet. Niweze ndaba walayi mu myezi 3 nga nakavayo Libya negenda mu buzibu. Kirine wano wa neighbor one. Kyenkugamba nti abantu kirungi nnyo nti nze bwenjogera kale sinenzija ku Sanchez n'oyogera kati fe abakawuntali nga tumanya Sanchez wato obulumi bwe buli wano tumulumbira wa naye omuntu asirise buli wootamuwa gapu kwogera
ate ekintu by the way Ken wakyogera about manyi kati fe abafumbo you experience that and once you reach home ng'omukyalo omubuuza ekintu takuddamu omanya mubufumbo ewaka wano waliwo obuzibu okitegeera otandika n'okwekengera okulyawo ogamba omukazi gwe njogera naye atanziramu webale wampa obutwa wanzitira mbuliri hasigenda bwebaka mukansule mu ntebe nze nina ne feeling nti muhoozi agenda tuuka ekiseera abantu basirike atandika bakuba emigo boogere kubanga abantu lwaki wali musirise nnyo edda bakubanga nga maama kuba wali n'osirika naga nkubuuza ate toyogera ate wokaaba ate era nakuba ketuddamu ako kubanga bagenda kusooka basirise buli omu akuba nagagamire ate wogamire ate nkubuuza toyogera ate bamuga wagambye engamire kati awo wetudda ng'ogenda kuba omuntu bagenda kuddamu batandika omukuba ng'asirise so tugenda kubeera insecure mu ggwanga lyaffe kibi nnyo nga tewali ayogera kibi nnyo kyoba olaba nsobera badde zino zi NTV zibadde zoogeranga ng'azisiba naye n'azita because omwo kimuyamba okumanya abantu NTV bali bagambye Andrew Mwenda yali agambye soon this ne week eri yaggwako ndi disappointed ennyo naye kati tuli tugenda mu mwezi mulamba I'm very disappointed with Mwenda the Mwenda I know what is happening senior please. I'm very disappointed gundi owa media center Alan Kasujja come and update us Mr. Tembo Nyombi Tembo come and update us ogaye bannange National Media Group it will be opened oba tukyali mu njogerezeganya but abakozi omanye company eyo National Media Group ebadde employing over 1,000 people waliwo basponsor abaali basasula obulango bwa mwaka sina mwaka gwo abamu bakola 5 years contract okitegeera nze nina omusajja nga mumanye bumanya nga ye yasasula emyaka 10 aleeta buleesi bulanga akusindika na busindisinaga genda olabe gundi so and so ku NTV omugambe gundi yansindisa ateekayo obulango bwange so omuntu omanyeyo incidents nze nali nagiyitamu nga tuli ku red paper bajja kayura oyo n'atusiba kayura kale kayura nali munda awo nga ntudde ngenda okulaba black mamba zituzitwetolodde ondakola twali tugenda kukola Friday night tubaale tugukube tufulumawo tugende twalina ebbala y'omukulu yetushowekerera wagitaka kalali awo ekyali awo simanyi oba weeri esseeta awo ngenda okulaba nga batwebungudde ningamba kikyati ngenda okulaba mutujju waliwo bomu jukira radio yali waggulu eri n'abakulu tugenda okulaba abakulu bali mu madirisa batugamba eggulire bye baakubye lituleetedde akabasa lituzaalidde akabasa ne batusiba obulamu bwakaluba nze mmanyi abantu abakati ba NTV kyebali mu kuyitamu because NTV is a rich company ejja kubaako kyekola emyezi ng'ebiri etuuka kiveeko kuba omusajja oyo eyagigula bamuyita Rostam yali MP mu Tanzania era musajja mugagga ddala ya investinga mu mafuta biki mu kitundu kye yali akulira eyo mu Tanzania kyonna yali yakyetoloza amasanyalaze insurance basajja bagagga ate bagagga abagala ennyo okuddiza abantu lumu nja kujja mu kunnyonnyola bulungi Rostam musajja w'amaanyi bamuyimbako nnyo ne mu Tanzania oyo agaba tebagabye naye ajja kutuuka atendewalirwe naye gwe oli mugamba nti economy ki mbi abakozi obateese mu katuubagiro fe baatuteeka mu katuubagiro Sanchez ng'okubira omuntu nga walayi tolina muwadde n'olukumi nga eventi tobalina gye zinaava nga batuka bagenda tuggulawo wiiki ejja false hope ne mubeeraawo temumanya masimu bagatwala muli awo naye kampani eri mu kusafaringa by the way buli lunaku red paper yali efiirwa biliyoni 1 point something buli lunaku
chokago bodda ng'ogamba nti emirimu mu bavubuka gibuze. Atera, I remember General tweeting and making a tweet about that. I'm told Nation Media Group is losing such amount of money. You proud of that? Egwanga chibanga gwenaga nti Sanchez oyo ku YouTube akola omutwalo gwa $1 buli mwezi. Naye nga mu employing over 30 youths. Abavubuka wewudde. Okitegera. Nojja ne bagalawo kampani noga Sanchez oyo kirungi bamugalewo. Nsasula emisolo. I employ you abavubuka. Okitegeera. Kwegamba gwe nobeera mu government ng'atoli musanyufu n'ekyo nti kampani eyeggalewo. Senga banga tesasula misolo ogamba. Awo wenatira general. Because how can you say nti I have been told that Nation Media kola sente bweziti oba efiirwa sente bweziti nze njagala wetuje katika twagigaddewo we are happy ezifiirwe eggwanga liba lyeyongerako liba lifiirwa oba ddyo liba lifunamu ng'eggwanga Nation Media ke twagigaddewo n'ezo sente zebadde ekola tukubisaamu sente zetukola. Omanyi ndi mukola kye tuyita research ku media company media industry mu Kenya. Why is it that media industry mu Kenya eri critique nyeri government nate government ejiggala? Kubanga bakizuula nti omuntu omwogezi ate mwangu nnyo wakufuga. Omuntu omwogezi mwangu nnyo. Naye omuntu gunakugambe gwe bali mu kunyigira nga serious. Anti oba tomanyi plan. Niyo omwogezi ajja n'ayitira. N'agamba n'ogamba okay. Ate mu bibi Museveni byazaakola nga takukwatirawo. Segedde akuwaayo tomanya nti nekyo ekyakwasiza kyekyo. Tovola omutamiivu wabeere ku lumbe bamuwa nnyo omwenge. N'agamba Sanchez si mwana wa mulujja luno. Ekyama ekikola ki? Nekifuluma. Akayanira obusika ne maama we. Okitegeera? Nsanyuzi goyogera ng'ayabiyitamu ebyo. Kati kitegeeza omwogezi bamuleke ayogere ajja kunegulani gavumenti. Kati kankubuulire teri mwogezi ayinza kuyeekera nsi. Omuntu ayekera ensi aba musirifu. Omukazi agenda okukuta ebisale bisinga taddamu nakuyomba waka aganza omwami namuvaako. Kasi tusiba tukyogera kasita owulira mbu omwami namuvaako akole ebibye bw'oba obadde tonnanobanoba ate ogenda omuga nti maama gundi nze nkulesi ngaga walwawo kubanga omukazi omuntu yenna kasita Sanchez nze buli wembeeraalo newe tuba tuyombye nina okufuba ennyo okumanya Sanchez newe mba sijja kwogera gwe Sanchez ogamba ki oli bulungi ize naye buli wemba nga nkuyitako buyisi Sanchez zolana ewenzirayo bwene nti abuzibu ki nga ndaba embeera gy'oli musiye eya bulijjo gyali ewaka okitegeera natoli happy nogamba I'm good. Oba dia waliwo kale kino nakiri kale kikeni kinyizize kyange ku mulimu tofaayo suta ngenda kugwa osegeera customer tatutenga tofaayo sigenda lazima onina ne customer ano benfunye bagala pay 2 nenkuzaamu essuubi chalawe business woman you have to be with an idea kale ochege so dia gwanga ocha nkuzaamu amaani omukazi nememulaba mu mbeere neraliikiriza embeere nemesa okulya kyekugambye nti family yo buli webeera nga tik kizibu nnyo okwavuwa ati n'abali mu gavumenti yefe family zaabwe osegeera family yammwe we mutandika okubanga nze buli kaseera mbeeraawo sakizinga toyogera nga bw'ogambe nze nabavaako bakoletembera bulabi abantu bagamba bali mu kukolima kibi nnyo buli omaga mukama alibalaba kulika mukama alibalaba akali munda akali mukula omanya akasajja akalina ensuuluulu akalina ebitiiyo amajambiya
kali eyo kato bali mu kazaala golwa kuba kale mukama ali balaba mutunyigiriza okutuuka wano mukama ali balaba eyo embeera mbi eyo embeera gye tuba tuyingiddemu mbeera mbi ddala Sanchez nze nkubuulidde naye katusabe baganda baffe aba NTV nabo babagule kubanga nze mmanyi kye bayitamu nze natuuka ng'omusajja omukazi amanja era omukazi oyo njagala kumwebaza ali awo Kisaasi yali landlord wange yaninda emyezi 4 nga sitalabako wadde 10 nenzija Katonda nanyamba nembako ne mukavaringa so abagezigezi bagira banoonye emirimu wa munoonyemu akadde kati bagenda kujja mbwenca Twina subi ndoza next week mugenda gwali omwezi ogumu ebiri esa abaana bakukubiranga amasimu nayirake dawulidde mwenca tugulawo bwagenda okugulawo ng'enfufu yajjulamu kampani ate era bagulawo nga n'olyaga process ze tulimu kundi ogenda tukyasobola basala emisaala bakendeze ku bakozi ebintu bibi nnyo okitege bagaya ludi tubadde n'abakozi 10 bwe tunaasigaza 7 Kenono ali multi-purpose asobola okueditinga asobola okuwandika asobola n'ogenda kuvaawa ugenda okukendeera awo nze kubuli twatuuka ne tudda ku radio naga tu reapplying sidda mu ku applying atwena byongamba naawe nga baleese manager mpya nagaze sikumanyi lunga abana mbadde empereza morning show nga ndi wakabi tugulewo amasimu nadagaze sikumanyi era radio nze wesibe tutebajja kuwuliriza katogenda kubaakwa amanyaka akantu waliwo gwe katuukako kyaliwa bamukyusa naye wamu wiikis 2 mbutakola kati waliwo yali atera okuyitaayita nga abaniga bagamba nga CEO wa radio anywaho nnyo amafuta ne bagamumma wajja gundi ku radio tetugenda kuwa amafuta nagamba owaayi nagera ku restaurant emmere teriiwo kyokka ze 5 kitundu mmere mukama waffe emmere teriiwo ate buzibu ki nti gundi wamugje ku mpewo ayita awaboda oba yenjagala kutumako wali asiriiwo ate oliwa ndieno wala sigenda kusobola kubira omulala wajja gundi ku mpewo ngege naga kati nno wano nno naye nayimirira ku magulu ge naga kino kyekinfuula omukulembeze nga bosi nagamba oli gwe naleese yalina okusigalawo omusajja teyava mu liivu yekka oyogedde kweyo incidents zekankwongereyo endala waliwo ono gwe baali bayise ku Uganda bayise mikwalo gye bamumaganya omuyita ku Uganda Cranes naye buli weyagendanga ku radios ku TV ng'omuntu ogu yakuba essimu alo sebo gakwata ne ku nnyindo alo sebo mwebala okuweereza okwenza kwammwe kwa muwendo nnyo era tukwagala naye omukulu sanimu kati bwamuyise kumbe yeye yennyini bamayise tebamuyise ku ntisigu n'omugamba naye abantu bakwagala naye ng'ali omuntu yakuba amasimu ku TV zonna n'akyusa amaloboozi naye waliwo omulala yagezaako yakikola titi omumanyi oyo titi yamugamba gundi musiraamu lekerawo empisa zezo twakugoba yegwali mukuba ku rediyo eno abantu bamanyi okuwamba emirimu gyabwe mu busongasonga ebyo naye NTV abakozi babeeko bambi bayiye okujjako ng'olinayo jjajja muwoomya jjajja aligaweesa jjumba obulogo bubadde buli nnyo ku kampuni zezo endala sambadde najegenda ate we tunajjaawo ku ddogo bannaye waliwo omwana bampedde emboozi eddogo gyeriri bagamba eriri awo kasozi awo abeefuwa naye eddogo ezzungu bibannaye eddogo ezzungu nandi yakuloga ng'ayogera luzungu naye nga jjajja gwagendamu waluganda waliwo ne gwe baŋŋamba yakola ensobi kati bamusaba namba ya mulaya aweerezaamu ya jjajja kati oli mukuba namba bino byokuba otadde awo oli eri onaaba oba oli ku taapu wali owaayo eddagala kati tulireetewa olowooza ekigalange ekyo onakinaaba towangaale mu woofiisi awo ono nagundi yampadde eno
oli amugamba sebo oyagala tukunywereze mu office nga gundi we tumukuumye naga tegeeza gundi maanyi gaddagala galeka oba kutegeera okatera office etandise okuno kati amaanyi g'eddagala gatambula awo mumpimpi tukyalina emusikeni era njagala bategeeza 11 December Uganda Property Nina Rose live in concert so tujja kubeera ku hockey grounds prices tujja kuba tuzibagamba mpola mpola naye good news wezibadde ziweredde essaawa mu 8 zennyini police clearance tugifunye kongola ate ku Friday venue nebanga eri confirmed kati tubuzaayo production ne mwami Steve Jane ekiduka mukiwanise Sanchez mumpala step by step muli mulala step by step mama bamuyita mamani mama Sembabule manyi twagera aloli mu kalonga tebabisuubira oyo oyo yakubwakubwa oyo mutamiivu oyo agenda wa oyo tebajja muwabulu mama Sembabule ali blessed nedda twadde ku mpiira esinge nga mawogoleza nya singo owazaake nga bomu abali bubi abasajja abadde ku mpiira mwana gwe tukubuulire tozikiza tojjaako kigere nabo basudde luli bakuba bubbi basudde twakakuwa benyini bebadde eri emabega atajja kusobola nze kyemmanyi Keni omukyalo oyo nga seekubidde nga sigamba nti olw'okuba nkola naye akalulu yakafuna ye yakafuna bambi naye ng'ebyaliwo mu ggwanga mwakola ki mwabiraba so nga 11 mujje tujjuze hockey grounds mujje tunyumirwe sounds of the dream era nze kwolwo bwe munambuwe nategeera prices zange ngenda kujja nangire bengenda okubanga ngulirako ne ku ticket so that is how much I love Nina tweyanziza omukwano ogwo omanye abantu abamu tebamanyi nti abayimbi abo balina ennyimba ze bakola nga zigenda kuwonya ebintu ebibadde bigenda kusula mu buzibu emitwalo nga nze kati nkugambe nti Nina yanyimbira oluyimba nga waliwo bwe naluyimba yali ansoseko olukokola nazikizaamu neneyongera kati nze nina oluyimba lw'omusajja Bbire Kasodde oyo lwa mukolo naye nagamba kendisalawo ate mbadde manyi wasalawo kendisalawo genda mbakadde ndigamba Keni nyingizanye koona nga sinze ndibaga Keni akayimba ako nzajja okkeeyimbira halo oba mwana wa muzungu oba mwana wa munyarwanda oba mukiga oba mulugwala kukyondaga akayimba ako kukyoyogera kalina okuyimbibwa kukyoyogeramu Sanchez sawa yonna nkulaba ogenda kati so ojja genda mweteeketeeke naye olina okuba muneeza ennyo gaite yakikolakawo n'abagamba so embaga y'erizanziba nga tukumbozi yaffe esembayo bannayuganda ba gavumenti abajjayo South Africa bamazeeyo ebyeya n'ebisiibo eyo nebakomyawo ku butaka though waliwo abamu abalemeddeyo abali gumite nga bagamba nedda bakolakoladde emisango asi misango gyokka nze omusajja yannyonnyola nagamba ekituufu kiri nti nava e Uganda nga malaalo g'abakadde bange nga tunze buli kimu nakitunda kati nzire e Uganda ntandikirewa nzire e Uganda kukola kinga wano ninawo bizinesi ya spare eri mbuwumbi na buwumbi ninawo apartments nze nagamba kati ndi mutuuze waawa South Africa kati nkomewo Uganda kukola ki ntandikirawa nga ne basenga abange bankolimira n'atawoolabira nti ebikolimo by'engo tebittaka muyazibafulat ne wabaayo abalina emisango ng'agamba naleka nzibye bakenya abo ebibiina ebyo nzibye ebibiina mbabbye mu bibiina nzirawa wali omukazi yali mu kibiina kya mama wange naleka ntunze taata wange ennyumba gyalimu ngitunze ekibanja kyaliko nkitunze ngenze kati nkomewo mugambe nti anti taata biganye ate bakomawo tewalina wadde 10
government nebakwata nekola ki nebazza naye mu kubazza we baatuuka ku airport ekisooka mwalimu obulimba kyekisooka bagamba CIC Commander in Chief His Excellency nti betuleeta nejja n'omuhoozi bamugambiramu nti betuleeta mulimu abadde bajjonkera gavumenti yenu kwe kuli Umaru Kisekka ne Dogo Nation n'abalala nga babeesunze era sources zigamba abakulu baali ku nnyonyi ab'amagye Bombardier kumbe bali ebigambibwa bali olwamala okulya emmere ne bagamba tugendeko mu ttooyi ennyonyi ne bagimisinga so ne babaleeta bano bwe babaleeta ndowooza program ne zikyukira ku kisaawe ne babaga sorry we are sorry we didn't inform you about this but you're not going direct at your homes tugenda batwalako ekyankwanzi for 11 days ate mu ezo 11 days mugenda kusinkana bamwita leader of business gundi prime minister leader yes business of government mugenda kusinkaniramu ba ministers BMPs n'omukulu mwenye yennyini lwakuba ndowooza obudde tebunamukkiriza ne babatwala ekyankwanzi n'aba interview y'akasodde awo Bire Kasodde ng'agamba bino tubadde tetubimanyiiko nti batuleeta kyankwanzi bali eyo mu madowadowa ga UPDF ge bambala mande to mande ekirungi bali abanywa kati n'ekirandooza bakyabazaamu amaanyi bannange tolowooza nti eyo kukyeyo gye wagenda nti gye twali tujja okuziika bannange abaali bagenda wano mu ggwanga temuyinvestinga eyo yokka ne wano muyinvestingewo mu ggwanga lyammwe likulaakulane erisi wammwe kulaakulanya wano okitegeera erigenda balanti ogenze kubbayo ojja okole ki kitegeera naye ate ba MP baffe ne ba minisita ate bwe babba eno bakola ki batwala eri kati ndowooza nakubazzaamu nti bannaye bemwafiiriddwa eri osobola okuddamu bikola wano kati keni tutandikira awo baba tebalimbye byofiiriddwa eri osobola obikola e Uganda kwenkonome ya wano Uganda nkugambye nsi nnungi. It is rich. Very rich. It has failed in governance. Ekyo nkyogera with utmost authority. Uganda nsi nnungi esinga South Africa. Uganda yensi mwogenda okujja. Oli mulundi oli muki omuntu n'atakusosola kugamba mbu oli mulundi. Omuntu n'atakusosola gamba oli munyarwanda wadde abamu bali mu kutwala bitwalamu. Oni n'atakusosola gamba oli mu Tanzania. Otegera ensi ebadde nnungi naye governance ebadde ikoze eki ekyagiremeredde. Nti twetaagayo omuntu ng'alina kye bayita mwoyo gwa ggwanga. Bakyusomesa n'ate bo tebali mu kipracticinga. Nze njagala omuntu ali mu kusomesa patriotism nkubuuze gwakola patriotism ali mukola bwotyo oli mukola ki omu practicinga. Do you practice that patriotism gwoyogerako? So abantu nabo abasengano bakomano don't do hate speech. Bichi yagala ensi yo laga ensi ye birungi ne minister waita ku luguudo olubi lwaki tagamba nti banna ekituufu kiri nti ati minister enjini ya bensimbi ezino kole ye nakubira wa transport amuga ekituufu kiri nti mpeza ku luguudo oluva ebwayizi paka eri luguudo lubi nnyo Tereza office yo kituufu nnyo naye ate wotuka kati bwe nkugamba ne bana abantu abavudde South Africa aba South Africa abagambe mwabadde mu manyi temutulimba badde bamanyi ki nti bagenda kudda wano neyo bagenda yo kuba mukulu bayabasuubiza agenda bawa kasente okubawo entandikwa kati kakubulya te abantu abasinga enkwe be bana Uganda abali e South Africa ekyo nkyogera bakusekera wano ngeno bagenda kuseseterera abana Uganda
babi naye generally nze ngamba abannayuganda ffenna tuli bankwe waliriza keninze kati kankugambe kino enkowe ezitandikira mu covid yawo wajja nga bagaanaye abamawulire bagenda wani wajja nosale akasula naye teyakutega nga tagamba omukeera bulijjo azuukuka 3 kwolwo azuukuka 10 mugawayo ng'obukuta just enyota ennuma ngenda ali ku dduuka kufuna ku mazzi kumbe olwo bamugaye emmotoka eri ku papaazi esimbula nasanga eri gwe mbadde sisuubira muga naye bulijjo nga tuŋŋambangako ku ekino naye nga ate nawe wali toyogera bankubidde leeti ate nga nawe nze nali njogera sajazogera amazima tewayogera nakubira abantu 10 n'abo owaayo wategeddeko anti ezeggulu zigenda awo badde tebaŋŋambye gundi teyakubiddeyo mukulembeze nerabidde nga kyeboogera kati ekintu kati olaba bakikola wassala okukukuta kati era bino bye kati olwogamba nti Museveni ng'akusinkana pulezidenti w'eggwanga ate agenda bbawaayo teri ali kyankwaze yatamanyi nze era abantu abo fine obutabanguko gye buli mu South Africa bakomewo naye baleme kulimba nti eyo gye babadde bagenze babadde tebamanyi nti balina kukola ki kubeerayo obulumi oli mu bantu be South Africa abo abasaŋŋomaŋŋoma abo balimba nnyo babadde bakimanyi bulungi era nga babasuubiza bagenda bawa ku ssente kyemmanyi n'abo abagaanyi nga badonation baani abo babadde bakimanyi nti singa omukulu abakwata kaati eba political win eriyowe nti yaba awangudde naye kati bo tebagala kulaga bannayuganda nti bo bazeeri kkiriza tujja kukutegeera nti eri wabadde mu bizibu oze naawe kweddaabulula naye kakuwaayira bantu nti banteese eno nga simanyi bantu mwe mumanyi bamanyi lwaki bazze baleke kulimba bantu obuzibu obwaddeyo South Africa tubumanyi nti bwe bwabadde bugenda mu maaso naye munaatandika ebyo simanyi biki batulese eno tetumanyi kati kankubulire teri muntu gwe batwaleyo nga tamanyi nze kakole ne Museveni tesobola kukeera ku makya nomusisinkana gubadde wa position nga tomanyi bakuteekateekamu ezo ensonga nti ogenda kukola bwe tugenda kukola bwe tuti kuba bano abakulu bali bagala political mileage ate era jjukira balina n'okukozesa test kati jjukira tubadde ne Ebola okitegeera omukulu atanasinkana wewe mujja ne Ebola naye bagenda bawa kasente kyensaba bawawe kasente akawera tuli mu mabanja ate tubawe gwanga liri mu bbaani ate tubawe bannange fa abo abatume South Africa gye bagenda anti namwe ani yabatumye mubajjeyo anti tetwagala bafiireyo omanyi omuntu wafiira ku mawanga ayawukana ku mugendo nedda wuliriza olaba Kadama gwe tugamba bannaye bamugjeyo afiira Kadama kyenjaga kyemwagalako nti yagenda straight nga eno tutegedde kyagenda okukola ne kati omu South Africa era tujjaga gavumenti teyambe bantu bayo omu South Africa agenda eri kweyiya tetumanyi kyakola naye owa Kadama afuluma wano nga tulina n'ebintu bye biraga nti agenze kukola contract ya myaka 2 oba 3 webigaanirayo mbeera oba otegedde nti bigaanyi naye owa South Africa tumanya na byakwatire kasodde ne gundi bali eri baluyimba ku luyimba buli ajja balina omuyimbira bajja bawa ssente naye babire kasodde balime kuwa bire lekera okulimba era kati suubira wano wammanga gye banaabawa mutumalidde obudde twali tumanyi anti kati buli omu asuubira miliyoni ng'ebyo oba 10 ago oba 10 gavumenti y'Uganda teri kuwa ssente kati babawe miliyoni 2 ntandikweza PDM bagenda okugwebiga bagenda ozirikira obudde bwetumaze eno mutonedde obudde nze senga mandeka senga kati ye Kampala nina kyentandisa okukolawo bagenda okufuna kyeba kiyita gundi yatubba yatukozesa biki yatusuubiza miliyoni 2 mu ssente zaffe muzibbye wali batuleetera balamu naye n'atusuubiza ensi ogenda biwulira anga nze kankubuulire gwoba wasazewo nze ekinnuma mu kyekyankwanzi badde mbuteba basango mamwe mubimanyi basango mamwe abo basajja bankwenga bwe nakugambye
okujja South Africa si kibi nyewe oyogera bw'otyo oli mutuufu nze waliwo yali agira nga njagala kulaba muzeeyi oyo sente ziganye buganye olenda kudukiriza mukulu ate nze ndiki siri munnayuganda okulaba president mbavuddeko omusango anti yakiteekawo I have to see the president nange nina ebizibu nganze omuntu ali president alina kulaba nga gwe muntu ate alina kulaba ani bantu nyinza okuba nina bengenda omugamba ene security threat nyinza okuba nina kyenjagala omugamba ziyise mu bantu ba protocol of course I followed the protocol but ngenda okulaba meeting zisusse hey senizo zeyongotaawo nga meeting zisusse ndambudde nga teweddeko ne story president sikulaba sente ziganye please write a note somewhere please make sure so and so should come and see me. I'm tired of working corners and corners meetings. Yes ataka kusikala mukulu njagala kusikala muzeeyi n'ekyama kyange eky'omutale obwine ebyama by'omukulu sirina byama ansinga emyaka ze banzadde jjojjoozi oyinza obaga mwina jjajjawe yababbirako nyenze Justin njagala mulaba nganze naye meeting ku meeting leero jangu nomugala esawo bweziti netuukawo ne bajja 2 nazzeewo 6 ne bajja 2 gwakiro ate ne kweza 2 eddakiika 3 yaga tufunyemu engagement ke tujja kukwatagana oluddako mwaka okuvawo emyaka 2 kati okuvawo gino tuula wano we muwate muntu ale mungambe nti owaayi appointment egaani omusajja kwenjagala ekirungi kyannina tewali yansabye mafuta nti otuleese mu meeting naye tuweeyo amafuta okujjako nze okubakuba oluseke tibannange gobasonseka boda gobasonseka asatiriza ekintu ekyo kiruddemu ate munnange ffe tubeerawo ku mumwa oli mutuufu waliwo neyandaba wali ku gundi finance awo nga simujjukira naye nga first year njijjukira okola kantu oba nemuganda eddanza oza kunona ku mukalu naŋamba kati ozibanja kyere ogenda mu ofiisi yaani abaana muli bakambwe 226 kati omanyi kati ebintu Amongo yali atuwa ku nkalu bamuteeka nya abasajja ku nsembi y'Amongo naye Amongo mwagala nnyo nali mwagadde nga personal ng'omuntu background ye munjagaza n'okuba so tumayize ne kano twalabe kati ba ministers bakola kyere balina okukola Balamu ne Nammere simanyi oba omirimu ogiraba emirimu ngiraba naye emirimu girimu kamera nyingi tebabakuba amasasi bajja kukola terejja bakwata kuba omukulu yabasuubiza security naye omuntu olina genda mpola kyenjagala osooka ogamba omukulu Balamu ensonga zaabwe zebakola nnungi teekateeka nnungi nti balina okulaga omusajja nti bakola ebifo teyabawa byabwereere kwebaka ne sente zebafuna nyingi tosobola kubanga ofuna sente ezogende kwebaka bwebasi so mukole ebintu ne temukola nnyo kukola ki temubeera kuhiyase Ken gomanyi nti waliwo district nga district namba ng'emmotoka ya gavumenti erimu emu mugiraba ku nnaku zino sawa ya kulonda ate awo nezeeyuwa nnyingi noga bulijjo gavumenti district yaffe erina emmotoka 2 mu budde bw'okulonda oziraba nga ziyitaayita mu district nkugambye ekiri awo ng'omanye ekyali ekalangala ne Sembabule mu kulonda handi ng'olaba emmotoka z'otalabangako nga n'abatuuze bagamba bulijjo tetumanye nti ne district erina emmotoka 150 kati Balamu ne Nammere be twagala mmotoka ya district ani abazitambuliramu nati kati ebintu ebyo bw'obeera excited kyekugamba nti Balamu bali mukola mu excitement omuntu akola ogenda nekikola background check nayagadde nnyo wali Nammere ng'abuuza tubalire kilometers ze mwakakola ku Nammere bakubalire kilometers omanye ebyenguudo ebyo tuyite excitement
wuliriza bakuwadde government ekuwadde biliyoni 3 naye ekintu kye mwakola nti oba kale nti tusabye district gye bayita Keni district esabye mu government biliyoni ezo 3 tukole health center 4 abakulembeze nga ba minister Balaam ne Namere ne bajja ne bakola inspection ng'eddwaliro mwakola health center 2 andi kati ngate baba wa biliyoni ezo in 10 years oba 5 years kyebayinza okubanga bakola kiyinza obbanga kituufu naye bakikoze batya waliwo enguudo ŋŋambi ng'ate emmere eveeyo amata gaveeyo naye ng'oluguudo lubi naye nga sente zaayita just kola kati kakubuulire abo abaazibawa kyokka ate bakimanyi tezaakolwa sekitegeeza bakwata bano baabwe balina kunyigeera kati kakubuulire era bajja mumaliriza nga mmwe babafudde ababi tolina kujja nnyo bw'otyo tolina kulaga nti okola nnyo kati kankubulire ekintu ekisinga obuzibu mu bulamu buno okulwanja kyebayita corruption buli akiyingira olina okujja kati nzenja waliwo ne incidents gyebakugamba nti omukulu omukyala onani ono bamwitangana abenere ne waffe erungujja kamya bet kamya yakwatanga abakulu kakana sente baziteese muno bali muno nakati bana abakulu mbakutti babasenji naga baliki kyengamba nti kateya corruption mukulu Balaam ne mukyala na Mere je mwesimbyemu nungi mwagala girwanyisa naye mugigendeko mpola ejja baleetera akabasa ate ng'omukulu ye yabawadde obuyinza anti abukuwa nga ayagala kubaako kyakkola ekyo kye bayita psychology omuntu okuweki ekifo n'akuzanyira ku bwongo ati goli excited okwata koraputi eno emabega babata so olina okumanya step kyebakoze kirungi nkimubalaga naye gwebalaba gwe ebbanga eryo lyonna lyebabidde nga tebabakwata gwani ajja obbakwata sigamba nti sirwanisa buki buli bwanguzi bubi naye tugende process kubanga omukyala Betty Kamya mu by'obuwanguzi yali akikutte bulungi nga tajja buzi n'agamba Sanchez obbye kino ng'akutekako obudde bwo n'anoonyereza n'asaba lisiiti n'amaana n'akupiininga gwe Balaam olunaku lumu lwoze ennaku 3 omwezi gwo already otandise okukwata bali b'enguzi kiki kyosinziirako bwerufu wabutegeereddewa obala site zewazibaze wazitegedde ebigenda mu maaso mu bimanya ebigenda mu maaso kubanga ffe tukugamba nga tondakola kintu olina okola kyetuyita background check wagikoze kuba ogenda pininga bantu babbi fayini naye olina obujulizi obubaluma kuba omuntu waddemba ojja kufiiriza ne gavumenti omuntu oyinza omuteeka mu bintu byobuli bwenguzi ne bamusiba nakukola ki nakuwaabira nagamba nze onteze mu buli bwenguzi oyonoonya erinnya lyange gavumenti yiino ngomanyi ate nga ffe bawiwa omusobe ffe tulina okuliyirira abo so Balaam, before you do that let's do what we call a background check okukwata bali b'enguzi kirungi tick but how do you do it is that excitement on camera on what tukute bano bampe eyo office teyeetaagamu nnyo mataala anti feno bannansi ba taxpayers tujja gagundi akolako budde ki so byebyo nze byekugamba abo balina kujja ne bamanya tukole kyetuyita background check bwe tunakimaliriza Balaam awosobole okupiininga abantu tojja kujja muntu mukwata mu lunaku lumu excitement y'abannammeere eyo apaana atutaki sibula abatulaba mbeeraza nnyo abatulabye tuyina contractors omumanyi omukulu wange omugagga wange waawe w'entebe akubuuzaako yaŋŋambye tugenda kufuna obudde tugendeyo Sanchez amafuta mashallah era kene musomusese Kampala gundi yasibulanga together tunawakirisha kitegeeza ki tifenna mwenna we muli tubaweereza
So tetujja kusukkako awo tubadde ne Bonita ku kamera yatukuttemu olwaleero bakuyita ani Sandra abadde ayambibwako co-producer bamuyita Sandra abaana abo tulina obbawa mention ate bali kuzintaani wano so gwe naalabye ekifaananyi bwe kiba kirungi teekawo Bonita ku kamera weebale nnyo ne Sandra so head of production head of production abadde mukulu ani Kamogedri akuume atakuumira mpeera